simanyi lwaki Kyagulanyi ali ku ttale kubanga sinawulirako okulagira kwonna nga baga nti bamukwate sinabakiwulira bamukwate oba bagenda kumukwata sinaba kukiwulirako simanyi lwaki talabika nenze ndowooza alabika kubanga waliwo bamulaze ngo baali eggomba oba kubijja oba yabadde aziika sikimanyi nalabika tambi nange ndowooza bwe kabanga katuufu bakadda anti abantu bamanyi okukomyawo ebintu ebyo kayinza okubaako edda nze simanyi oba yeekwese oba waali simanyi ani amunoonya abawaka gavumenti kubanga sinawulirako ekiragiro kyonna ekigamba nti bamukwate simanyi lwaki era nze sirowooza nti yeekwese kubanga luli nabadde ndowooza nti oba yeekwese naye ayinza okuba nga alina we yakyala mu Uganda oba ali bweru byonna byonna sibimanyi naye nze njagala kumukubiriza nti aveeyo gyali akomewo abantu baleme kulowooza nti bamukwata oba bamunoonya nze sinaba kuwulirako muntu yenna aga nti bamunoonya waliwo ebigambo bingi nnyo ebyali byogerwa nti kalulu bwe banaaba tebalangiridde kubanga ojjukira nti ye kenyini yagamba nti asuubira nti ajja kufuna 9 naye byamukama tajja mulangirira kati ebyo byonna ebigambo byogera balowooza nti oyina ekintu kyoyinza then yali agambye abantu baveeyo nti kasaba n'alangirira mwena muveeyo mweyiwe ku nguudo kati omuntu ayogedde ekintu bwe kito babeerawo nga bamukuuma kikyategeka kati omuntu bw'agamba nti mwenna twagala obategeeza nti abasirikale baba batambula babeera 12 omu yalina emmundu ate n'emmundu gyalina temuli masasi kati ebyo byonna tuba twebuuza lwaki obyogera lwaki nze nalwayisa onvayo neŋŋamba bagenda kumpa nganze bagenda kumpa abasirikale 50 naye omusirikale omu yekka yalina kati ebyo byonna bw'obyogera ebintu ebifaanagana bwe bityo tekigaana security kwebuuza ono kikyapulaninga waliwo ebigambo ebimu byayogerwanga misana ttuku emikutu negibikwata nga buli muntu yenna abiwulya waliwo ebigambo ebyafulumako olunaku olumu tibayeekera waliwo olunaku olumu olwakolera ddala paleedi y'amagye ne wabeerayo olunaku olumu olubala amagye ga Uganda bali bameka kasita nvaayo kambeere nga siri nze nalweyisonga nga siri musirikale oba nga ndi musirikale kasita nvaayo nenjogera ku gye lya UPDF nendiwa n'omuwendo neŋŋamba nti kubanga ebyo bintu byakyama bya ggwanga byakyama netandika okuvaayo nenjogera nti amagye ga Uganda gali 8,000 gali 5,000 gali 3,000 poliisi eri 2,000 bw'ovaayo noyogera ebintu ebifaanagana bwe biti tulina ettuluba lye tukuteekamu anjozayoza Commander in Chief Yoweri Kaguta Museveni gwe balangirira ng'afunye ebitundu 7 eyamuddira ng'afunye ebitundu 24 oba 25 atannaba akyali mu kwegamba oba mu kujaganya alina gyali akyali mu kwekweka kubanga agamba yeekwesa olw'obulamu bwe obulamu bwatambula ne buyitayo yonna ne bukomawo element yalazeewa ne body armor bwe bakunyweza biba tebikyaliwo okujjako ng'alina pulaani ze zamanyi security zeyina ze yali ategese ngoba bazirina mu biwandiiko babazirina ku lutambi ekyo kiyinza naye ate ekyo nakyo sirowooza nti kikuddusa ovaayo aiza neweewozaako oba neweegaana gyali ndowooza akyajaganya kubanga ndowooza ayinza okuba yayita mayi nti anaafuna 24 yali alowooleza oba mu 12 oba mu 13 oba mu 7 naafuna 24 so akyajaganya olw'obungi bw'obululu bwe yafuna mayi mbadde ngenda kijjako ekyo ensonga lwaki mbadde njagadde okusooka okutunuulira akalulu konna nga bwe kaali nga n'abeero si mwebali ne bapulezidenti naye kale kamalirize ekyabapulezidenti ekyo kubanga era waliwo bangi n'essaawa eno ab'emulugunya nga bagamba nti NRM bw'eba ddala egamba nti erina obuwagizi lwaki amaka g'abo abamu ababavuganya nti gajjudde security nti lwaki abamu ku ba leaders b'ebibiina ebirala ssaawa eno bakwate bwe batyo bwe beebuuza nti lwaki Kyagulanyi ssaawa eno yali badde ali ku ttale
nga mumanyi nti mulina obuwagizi era bannayuganda babalonda? Nze simanyi lwaki Kyagulanyi ali ku ttale kubanga sinawulirako okulagira kwonna nga baga nti bamukwate. Sinnabakiwulira bamukwate oba bagenda kumukwata, sinnaba kukiwulirako. Simanyi lwaki talabika, naye nze ndowooza alabika kubanga waliwo we bamulaze ng'oba ali eggomba oba ku bijja oba yabadde aziika sikimanyi. Nalabika Katambi nange ndowooza bwe kaba nga katuufu oba kadda anti abantu bamanyi okukomyawo ebintu ebyo kayinza okubaako edda. Nze simanyi oba yeekwese oba waali, simanyi ani amunoonya abawaka gavumenti kubanga sinawulirako ekiragiro kyonna ekigamba nti bamukwate. Simanyi lwaki era nze sirowooza nti yeekwese kubanga luli nabadde ndowooza nti oba yeekwese naye ayinza okuba nga alina we yakyala mu Uganda oba ali bweru, byonna byonna sibimanyi. Naye nze njagala kumukubiriza nti aveeyo gy'ali akomewo, abantu baleme kulowooza nti bamukwata oba bamunoonya. Nze sinaba kuwulirako muntu yenna aga nti bamunoonya. Aveeyo gy'ali. Aba security bwe baba nga baali okubanga bwe yamala okulonda bamuzaayo awaka. Aba security ebeera awakaawo nga waliwo kyewulidde kubanga Kisubi ne bwe tuwulira obuwulizi nti ogenda kwetuga tuba tulina okukutaasa. Ne bwe tuwulira obuwulizi okwetuga oba kyekimu n'okwekumako omuliro ebyo byonna bigenderamu ebyo tukutaasa. Bakugjayo ne bakuwa omuntu akubuulirira twawuliddeko oyagalako ettaano oba tuwuliddeko waliwo abaagala okutta. Oluusi kyekiteesa security ku nnyumba ye. Kati bwe baba nga waliyo security wabaayo ebyo. Waliwo ebigambo bingi nnyo ebyali byogerwa nti Kalulu bwe banaaba tebalangiridde kubanga ojjukira nti ye kennyini yagamba nti asuubira nti ajja kufuna 9 naye byamukama tajja mulangirira. Kati ebyo byonna ebigambo byogera balowooza nti oyina ekintu kyoyinza, then yali agambye abantu baveeyo nti bwe kasaba n'alangirira mwena muveeyo mweyiwe ku nguudo. Kati omuntu ayogedde ekintu bwe kityo babeerawo nga bamukuuma kikyategeka kubanga eggwanga lirina okubeera wadde waliwo akalulu naye abantu balina okubeera nga balamu. Kyagulanyi batuuka omulangirira ku kyenda kye ng'abantu balamu. Kati nze ndowooza ebyo bisobola okukuumisa okusinziira ku bigambo byoyogedde nga bwe nkugambye nti bw'ogamba nti ogenda kwetuga tukusindikira poliisi. So y'ensonga lwaki abakulu abo abamu balina abasirikale waka waabwe. Balina abasirikale waka waabwe. Ebigambo byayogera babirungi. Kati omuntu bw'agamba nti mwenna twagala obategeeza nti abasirikale baba batambula babeera 12 omu yalina emmundu ate n'emmundu gy'alina temuli masasi. Kati ebyo byonna tuba twebuuza lwaki obyogera? Lwaki mbyogera? Lwaki nze nalwisa onvayo ne ngamba bagenda kumpa nganze bagenda kumpa abasirikale 50 naye omusirikale omu yekka yalina. Kati ebyo byonna bw'obyogera ebintu ebifaanagana bwe bityo tekigaana security kwebuuza ono kikyapulaninga. Ateekateeka ki? Kikyateekateeka. Ate omuntu bw'oyogera nga weerabidde nti amagye g'oyogerako gammwe gaggwanga lyo nti ne bw'onooba gw'owangudde gw'ogenda okuteekinga over. Kubanga kwegamba ebyo byonna biviiramu ebintu ebifaanagana bwe bityo. Waliwo embeera ey'okulowooza nti President Yoweri Museveni twamuwulidde ng'agamba nti ab'opposition bano nti baakozesa enkola ey'ekiyeekera baatandika eya terrorism okutwaliza wamu. Abamu bye beewuunya ne baga nti kati opposition nayo eteereddwako ogugambo gw'okuba nti batujju. Byebigambo ebyo nedda waliwo ebigambo ebimu byayogerwanga misana ttuku. Emikutu ne gibikwata nga buli muntu yenna abiwulira. Waliwo ebigambo ebyafulumako olunaku olumu tibayeekera. Waliwo olunaku olumu olwakolera ddala paleedi y'amagye. Ne wabeerayo olunaku olumu olubala amagye ga Uganda. Bali bameka? Kasita nvaayo kambeere nga siri nze nalweiso nga siri musirikale oba nga ndi musirikale. Kasita nvaayo nenjogera ku ggye lya UPDF nendiwa n'omuwendo neŋŋamba nti kubanga ebyo bintu byakyama bya ggwanga byakyama
nentandika okuvaayo nenjogera nti amagye ga Uganda gali emitwalo 8 gali emitwalo 5 gali emitwalo 3 poliisi eri emitwalo 2 bw'ovaayo noyogera ebintu ebifaanagana bwe biti tuline tulubali tukuteekamu musecurity bwekiri nabo benyini Bobi Wine yayimirira kadala n'agamba nti kiyavudde tawa abantu abamu kaadi kubanga bayinako byabamanyiiko kwegamba ng'alinga agamba bambega mu kibiina kyabwe kati nabo bayina be bateekako amanyero ojjukira lunaku lumu navayo nti naye ne boolonze kati nabo tufu ne bibavaamu omuntu bw'abeera nga munnayuganda ng'oli munnayuganda ng'ofaayo ku bulamu bw'abantu n'olya ojjukira nti waliwo abantu abamu be bakwata olw'okugaana okwogera omukyala wo bw'alaba mu nnyumba yammwe ng'oyina emmundu n'amasasi nga toli musirikale tewagijja ku poliisi zino ze bagula n'atalipotinga bamukwata naye ne bwe babeera baana bo abakulu abategeera nga bakimanyiko kubanga tuyinza okufuna bwino nti mutabani wo ogundi oba muwala ogundi akimanyiko nti oyina emundu era ofuluma n'ekiro naye ekyo nakyo kikwasa kati bino ebyokugamba President Museveni navayo n'agamba nti waliwo ebigambo bibadde byogerwa nga namalobozi g'abantu oba omuntu navirayo ddala lwatu bwati nayogera ekigambo ekyobutujju mukole ebyabakutujju mwokya amayumba mubayira amazzi agokya mugule petro mukole mutya era nze lumu nagambako neŋŋamba nti ebintu bino ebyogerwa bwe biba nga omuntu abyogedde ali mu tisati eya yero ng'agamba mufumite mwokya abantu mukole bw'abanga wa pateyo ng'akozesa pateyo muveeyo mwaba pate mwegaana omuntu eyo mutandike n'okuyambako ku gavumenti okumunoonya kati omukulembeze bw'avaayo n'agamba nti abantu abamu badde boogera ebigambo eby'obutujju oli bw'atuuka okutegeera nti omusirikale waffe akulembedde mu mmundu gy'alina mulimu amasasi 2 kati tulina ebintu bingi nnyo bye tutandika okunoonya tutandikira ku ssimu yo tutandikira ku kigwe kennyini ayina emmundu eyo okutegeera okummunikatinga n'ono omuntu ono yategedde atya nalweso yategedde atya nti kisubi emmundu gy'alina mulimu amasasi 3 ng'ate tewagakuwadde mu kyama kati byebyo ebikolwa eby'ekitujju ate nze neegayiridde nnyo abantu nti wadde gavumenti eriko togyagala oyagala egende toleetera bintu ebiyinza okuviiramu bannayuganda okuyiwa omusaayi ng'ate tewagakuwadde mu kyama kati byebyo ebikolwa eby'ekitujju